Abakozi mu ssamba ly'ebikajjo lino bakedde kuva mu mbeera nga bawakanya ensasulako n'embeera gye bakoleramu. Kino kiddiridde mukozi munnaabwe mu kampuni eno okufa. Abakozi kye bagambye nti kivudde ku kampuni eno okulemererwa okumuwa obujjanjabi obwetaagisa ate oluvannyuma ne balagirwa okumusuula mu kibira. Kati omuntu oyo bwe yafudde lipooti n'egenda kati bw'egenda omuyindi yagambye nti oyo temumanyi nti bamwetike bagende basuule mu kibira. Era wano abakozi bano we basinzidde ne beewera obutaddamu kubaako mulimu gwonna gwe bakola mu kampuni eno okutuusa nga bafunye enkyukakyuka mu nsasula, empisa gye bayisibwamu saako okuweebwa ennamba ezibakakasa. Tojja kukola wadde wiiki namba wadde mwezi obwa mwaka tojja kukola tosooka tuwulira muyindi gy'ayogera n'atugamba bwa namba zifuluma. Bannaffe abamu balya lanchi bafuna n'obuugi ku makya naye kati gwe ng'omukozi ali ku contract ebyo byonna tubifuna. Ffe twagala batubalemu ng'afe abantu atuwe ennamba n'eddwaliro batupangire na buli mbeera batuyisibe ng'abantu. Muyindi atumanyi aleme kugamba nti tatumanyi. Buli naka atuleetera sente aleetera baana abadde atumanyi. Tukolera 10,000 naye nga towe ennamba abakolera 10,000 wakiri batuwe 10,400. Kitegeeza 10,400 tujja funa ekyemisana abaana baffe we balwala tujja bajjanjabisa buli kimu kijja kubeera nga kiri bulungi. Bwe tufiirwa tufuna transport atwala gye tuba tugenda okuziikibwa. Ye akulira kampuni eno anoonyezeddwa okubaako kyayogera ku nsonga eno nga buteerere. Bo abakozi mu kampuni eno abalabiddwa nga bakutte amajambiya n'emiggo era nga tebasalikako musale batiisizza okukolako akatiisa singa ensonga zaabwe tezikolebwako.